Bwetwogera kati omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obulamu bwe buli matigga olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga n'ebyo byennyini ebituuseewo. Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukulu muwoozi yeeteeseteese okusaanyaawo obulamu bwe bifo akalulu k'omwaka 2026 nga tebannaba kutuuka era yonna gy'oli mukwano gwange twongera okujjukiza n'okutegeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essaala zo azeetaaga nnyo kubanga omusajja atendese ba komando bayagala okuba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine embooko paka awo banaamuggyamu omwoyo gwonna ogwagala ebyobufuzi gy'ali. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensonga zino tuzirabanga ezitaliimu makulu, tuzirabanga ezitaliiyo naye twongera obategeeza nti z'ensonga entuufu bannayuganda ze twandyesimbyeko essira ne tukwataganira wamu ne tukolaganira wamu ne tulaba ng'eggwanga lyaffe likyuka. Era twongera obategeeza yonna gye muli nti tulwanire wamu, tukolaganire wamu, Uganda eya wamu, Uganda etambule, bannayuganda bafune ekisinga ate era n'eggwanga litambule nga bwe lirina otambula. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'atuliko, Katonda ng'atukwatiddeko, Katonda ng'atukulembedde tuwaki kitagenda tutambula ddala nga bwe kirina tutambula. Era tweyongere okulwana, tweyongere okwebeereramu, tweyongere okukola ekituufu kye tulina okukola. Tusuubira nti Uganda ejja kutambulira ddala nga bwe lirina otambulira, tutambuze ebyo ebituufu bye tulina otambula. Pulezidenti Mukama amutukuumire kuba bo abalabe be bamuli ku lusegere ate obulamu bwe basinga okwagala. Ate this time around tugenda kuyimirira ku nsonga ezenkulu era nja kutegeeza bangi bannakigwanyizi nti eno embeera mukulembeze waffe gye yalangiridde eggaali ya protestive vote tuyina okuyimirira nayo. Ekyo nkimazi ngenze ku nsonga enkulu endala njamutaaginge Sheikh Shaban Ramadan Mubajje. Sheikh Mubajje musaasidde yabba emmaali y'Obusiraamu. Mubajje yabba emmaali y'Obusiraamu era Mubajje mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaatabatte nsaba Allah ow'ekitiibwa amwejjana agimugaziize yamwogerangako n'ayogera ku Mubajje n'obubbi bwe. Bye bino ebigambo bya Sheikh Muzaata. Abasiraamu Muzaata yayogera ebigambo bino mwalowooza nti ali mu kusaaga. Omukulu Mubajje yayimiridde mu muzikiti n'ategeeza ekizibu kya Uganda TikTok. Ekizibu kya Uganda wuliriza. Kyonoonya abantu empiisa tekuli kirungi. Waliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lwozi bikula bw'oti olaba kirala. Sheitani aweetuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated. Ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna. Abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo kubanga terina mugaso olwokubanga nebaseeka ababeera. Wuliriza okumanya waliwo abantu benneewuunya. Musajja mukulu ebyoya ebyeru bimuli ku mimwa ne munno tasobola kwogera bizibu abasiraamu bye bayitamu. Ku Yiddi lwayogeddeko nga mufuti bannalukoola abasiraamu babakuba wabula yatunuulidde TikTok. Musajja mukulu oyo Mubajje oba musajja atategeerekeka sebo naye ssemateeka yamukwatako myaka 7 mu Busiraamu constitution yaabwe olina okuba nga ovudde kuba mufuti
naye saawa zino abasiraamu bagenda mu makooti balajanira musajja mukulu. Ettaka ly'obusiraamu alibbye, emmaali y'obusiraamu agitutte, tavaamu yadde message egatta ku busiraamu. Gwe bwe watunudde nga TikTok kye kizibu, era gwe bwe watunudde mu bwongo freedom of expression mukaakati baggala Facebook n'omubuuza abakuba abasiraamu abatta abasiraamu, oyagala tulowoozesa gwe yali mu lukwe lw'okuwaayo bamasheeka abattibwanga? Oyagala tulowoozesa kubanga mubajje ozze okuguba n'abasiraamu? Omulembe gwo ogw'obukulembeze bw'obusiraamu tebagenda kwerabira nti obusiraamu bwekutulamu ng'omaze okubba emmaali y'obusiraamu. Gwe wabuuze bw'obeera Old Kampala olabayo bakulembeze eki? Eggulo bwe wasadde bakulembeze eki mu ggwanga ababaddeyo? Museveni ali mu kukozesa mu sikuriputi ye. Abasiraamu bwe muteeka embekembe ne mulwana ne mulwanyisa ekintu kino mugenda kufeeba. Bino nzize mbibagamba, abasiraamu eddiini yammwe Allah ow'ekitiibwa yagibawa nga muyina okugyeyagaliramu. Ono mubajja ali mu kubatawaanya, mubajja ali mu kubba emmaali y'obusiraamu. Zifaamu eziri e Ssembabule n'azitunda, n'atuuka n'okutunda limbo. Kati essaawa zino ekifo ky'okwogera ku biruma obusiraamu tasobola, kubanga Museveni amupulotekitinga. Ayaga batwala emyaka 5 afiire ku bwamufuti. Ddala ye Kuraani ey'ekitiibwa. Nammwe ne mutula wali Allahu Akbar nga mubajje waali. Ne mutategeera abasajja basseeka muzaata baalabirawo mubajje nti waliwo ekkubo lyatwala obusiraamu. Tekyetagisa kusooka kuba musiraamu okwogera ku nsonga z'obusiraamu. TikTok eyamba n'etambuza irimu. Bashekiti basomesesa okwo. Mugana wange waliwo imaamu gwentera okugoberera, mukwano gwa Sheeka Kiti, musajja mulungi. Abasajja basomesa, naye ye n'akulaga nti TikTok eveewo, n'asanyukira ne Facebook. N'omubuuza ettaka ly'obusiraamu liri luddawa? N'omubuuza emyaka gy'okulembedde ng'oli mufuti tegikumala? N'alonda ababbi n'abeetooloozaawo. Mbusima kaakati ono Sheeka n'amusuubiza, bw'otuuka ku Uganda Muslim Supreme Council bazimbyeko amaduuka be bagasolooza, ng'awokkirira ku Uganda Muslim Supreme Council amaduuka gali okwo kalina waggulu maaso g'omuzikiti. Mutunuulidde duniya mubajje, mutunuulidde kubba mmaali y'obusiraamu. Ddala obusiraamu abaseeka abaasooka bamufuti abaasooka baalwanirira obusiraamu. Naye ggwe ku mulembe gwe abasiraamu bali mu makomera, tolowoozangako nti oba yiddi eno ku ssente ze tusonze tugende ekitalya, tugende watuwa abasiraamu. Abasiraamu bakwatibwa, abasiraamu basibiddwa ku bisango bye bataakola. Abasiraamu batulugunyiziddwa gavumenti ya Museveni. Abasiraamu batambulira mu kutya. Omusiraamu omuntu bw'afa wali babakwata. Twali mukomera ekitalya, ya Rabbi, ng'abasiraamu bwe bakuŋŋaana abasajja bamashe ku misango gya Joani Kagezi, ku misango gyaki bamasheyi ne battibwa. Ne mubajje ng'otunula butunuzi. Ofuuse swayitaani mu busiraamu, ofuuse swayitaani mu nsonga z'obusiraamu. Gwe bwe watudde mu bwongo bw'omusajja mukulu, ddala nga TikTok kye kizibu ky'obusiraamu. Ne basajjajjaffe embuga omulangira Dr. Kasimu Nakibinge okwogeranga ku nsonga eziruma abantu. Bannansi batulugunyizibwa, bannansi baavu, bakubiddwa zisolido, mamba ne zijja ku muzikiti ewa Mbogo. Ebyo mubajje tabiraba, wabula ye bw'akuza ebirevu ebyeru n'afuna abayaaye ne bamwetooloolaawo, n'abalimbalimba n'obufo ne batwale wa Museveni. Naye ng'abasiraamu bali bubi. Emmaali y'obusiraamu bamasheeyi abaasooka
bakadde baffe Sheikh Kirya gavumenti ya Museveni be yatta balwanirira ensonga z'obusiraamu. Abasiraamu temusaagira mu ddiini yammwe, temutya. Bino bye mugendamu mu kooti, mugenda mu parliament, oyo mubajje mumwekolereko. Kuba mubajje ali abantu bagenda kusaala amagye gali ku muzikiti. Nabirabye eggulo nga ayi Allah. Amagye gali wabweru gati gamala kwaza abantu. Oli ku bunkenke nenga oli mukulembeze wa ddiini mubajje. Wabula oba oli mukubuzaabuza bannansi. Mubajje tetwagala obuseebuze bantu. Kuba mubajje tokyali ku mulamwa. Tokyali ku mulama. Mbagamba ebigambo bino kati walwambuuzizza. Lwaki okola live nga Ghetto TV eri ku live parliament binkwatirako wa? Ebya parliament binkwatirako wa nnyabo bassebo. Kati gwe genda ku bya parliament. Mu Ghetto TV eri ku parliament. Nze ndi wa Ghetto TV. Ndi mubaka parliament. Kale n'owulira omuntu abantu oba mbongo. Kyogamba struggle tugirwanira mu parliament. Era bimeka ebirwaniddwayo ne biyitawo. Kati ensonga gye ndiko ndala aleeta birala ali mukubuza bano ba diversion bakolera mu 7. Bano bantu ba mubajje. Mbagamba Sheikh Shaban Ramadhani mubajje mutunule abantu bagenda bakuba. Kubanga omusajja alemedde ku bukulembeze bwa mufuti. Kati byayogera bimuswaza. Bwe yatudde wansi TikTok eveewo. Musajja mukulu. Drone eyina amawulire namba ya Miran Sanafu 0702 222758 0702 222758. Tuyina gundi efulumya posters ne reflector jackets nga kuliko protest vote tuzigabira abantu bafa ababoda mu bitundu ebyenjawulo gye tutambula. So gamba katongole eyo gy'otambula nze nkwadde reflector jacket ya 5 abantu musobola protest vote calendars nazibagamba n'ebirala. Eri namba yange eri 0702 222758 0702 222758. Tulabe nga tutambuza message. Nze nsonga y'obusiraamu ngenda giyingiramu. Sigenda sirika. Nze famire yange jjajjange ajendirisa lubo wawe bisanje yali musajja musiraamu. Basenga abange ne bataata basiraamu. Oyinza okumbuuza ate lwaki oli mukatu. Basiraamu Madina. Oyo senga Mai Madina. Senga Fati Allah yamujjulula. Ninayo taata Twaha, taata Rashidi. Kati ensonga z'obusiraamu zinnuma. Abasiraamu si babi. Abasiraamu tebalina musango, bantu balungi. Nze nkwataganye n'abasiraamu. Oyo Shamimu Malende mukwano gwange nnyo. Shamimu Malende mukwano gwange nnyo. Mukyala musiraamu talina buzibu. She's good. Shamimu akwita nagamba oli otya. Kati ensonga y'obusiraamu tetugenda kukkiriza abantu bajje batandike kubuzaabuza abantu. Baganda bange bataseeka muzaata. Nja Seeka Kiti tebakutiisa. Seeka Kiti naye batandise okulumbalumba. Balumba Seeka Kiti lwaki oyogera ku nsonga zino. Kiti weebala okuyimira n'ogamba nti President Kyagulanyi president wo. Weebale musajja gwe. Omulundi ogwasoose kati kyalumya abantu. Kyagulanyi president wa Seeka Kiti. Yuno Kiti ng'ayogera wulira. Omulidde Seeka Kiti bannaye mumpene ku data ennaku zino antawaanya. Mukatongole mweka data Mungu akuwa omukisa agenda okikola nga twakava mu kisiibo kino. Namba kanjiteeko 0702 222758 ate obwavu bunnuma nze munna. Kati nfunewa abasiraamu mumpe ku ssente. 702 222758 namba weeri awo. Ate tutambuze ne revolution data
oyinza okugamba nze empadde za guni stickers nze empadde za reflector abantu bange bagaba nze bate munnange nze munaye diaspora n'abantu bange be bambeereddewo mu miransanafu ekyo ne kiruma abantu bantu bange be bambeezezaawo mu miransanafu buli nsonga njagirwanirira ey'obusiraamu sigenda kusirika pamukaawo enamba yiiyo ogirabye pamukaawo naye pamukaawo mukama akuwa omukisa mukyala gwe webale kulemezaako kifaananyi kya Suna Goloba pamukaawo mukyalo etumwetaaga era tulina omunoonya be bakyala baatandika Jane Angela mumpe ku data Naku Emiliana kati n'ensonga gye njagala okwogera bambega waliwo bambega abali mu Nuupu awo nawo ŋŋenda kutuukawo message emu Ssekiwunga Derek nkutumiddeko Esther Nalwanga Muyingo mumpe ku data Agatya Luganyirwa Maclean tumiddeko naye nga temutya tubanje bannaffe abali mu makomera tetuzikiza data mumpe ka data nange by then ogenda okulya ku kyennyanja mu mira waabwe noga katongole bitwala 5 gijo mwanange genda werire ku kyennyanja mu miransanafu nabalabulanga ne bagamba ku Sky Soldier ne bagamba obwana obwo ne mbwogerako nga bunnumba wano where are they ne balabula ku mpuuga nze yasooka okukuba mpuuga ne bagamba oyo omusajja ne ngaaso Mr. President mpuuga oyo bannaye nayogera ku mpuuga ne basasula abantu ne bannumba Patricia Sewungu ne bakola zi video ne bagamba mpuuga finito ne bagamba mpuuga ebyo temwabiraba where are the likes of Wanaman Daku abo naba bagamba nze mumira wali omusajja bannaye gwenzijuka amita MC Norman Ganja nkutubiddeko ali awo South Africa ngambye olutabaalo luno terubadde lwangu nze Katongole mbadde nammwe from day one nga ndi muvubuka muto sikyuka